Abavuzi ba loola abasoba mu 300 abeegattira mu kibiina kyabwe ekyansanga bisibe Pickups and Trucks Association okutuuka okulangira poliisi obulyake babadde mu lukiiko olutudde ku kilaabu e Mubende. Bano babadde bayise olukiiko okusobola okumanya ani alina ssente zaabwe era nga batandikiddewo okulangira ssentebe waabwe Kabanda Isaac obukumpanya okukakana nga bamulagidde okuzza ssente zaabwe. Chairman nga chairman alina obuzibu. Yatugambye nti alina omuntu eyabalira ebitabo ebyo ye mukulu kyabwe. Yajja tunnyonnyole ebitabo ebyo yabibalira ng'ate nga tewali katabo. Abo bennyini basuspekti tebaagala kawa kitiibwa. Nze ne ŋŋamba n'ensalawo nganzi ne ttiimu we tubadde tukola emirimu. Ensonga eno tuyite bammemba tugikwasaganyize wamu. Si kintu kino kibadde kitandise okufuuka nga bagamba Mzee Matiya yakuma omuliro muki era okumuyita mu lukiiko no twamuwa ebbaluwa era ndowooza ensonga yemuleese kuba naye twamuyita ng'ensonga ze tunnyonnyola simanyi ndowooza yazisoma n'aziyisaamu amaaso n'olwekyo kyagamba mbu tamanyi kiriwo nze nange simba simutegeera ensonga agimanyi. Bano bagenze mu maaso ne basomera ssentebe waabwe ssente ezabbibwa era ne bamuyita okwewozaako mu lukiiko luno kubanga yali yazzibwa ebbali basobole okumunoonyerezaako. Bw'atuusa ategeezezza nti ye abadde amanyi azze mu kabaga k'amazaalibwa ka munnaabwe wabula si mu lukiiko. Mukama waffe ayite annual general meeting okubabuulira ebiba bivudde mu mwaka ne bibula. Kati mwe mugamba mbu eno general annual meeting oba birthday party. Kati general annual meeting omukulu yateeka jjukuba ddi. Rampozi zino zava ku monthly sticker gye nalobingira ekibiina n'egisayingira ku disitulikiti nga chairman w'ekibiina. Naye okuvannyuma lw'okukwatagana ne bannaffe akakiiko konna omuwanika mu mannya ga Yiga Dennis n'afuuka notorious nga avudde mu mbeera ze nga chairman mu bigambo bye namugamba byali bisatu: wummuladde wuwo wali eri ebirowoozo binaba bikomyewo okomewo tukole. Mwebe Vincent omuwi w'amagezi ne Musoke Isaac bano be bavunaana okubuza ssente z'ekibiina be babayise bennyonnyoleko bakudaalidde bammemba b'ekibiina nti bye babanja tebabimanyi. Wali muŋŋamba bugambi nti zituwe ekyo kimu ate mbasonyiye kubanga twali tukola ffenna. Omuwanika ne sekuritale tebamanyi nze ssente nazijjawa. Bano mbukamba bakunyiza mbega wa poliisi Tukaherwa Martin abannyonnyola lwaki tebakwatanga abantu be bazze nga babaloopera olw'okubuza ensimbi zaabwe zino.